ebintu ebibumba omuntu okubeera kyayagala okubeera mu nsi bingi, newankubadde radios ne televisions n'amawulire zijjudde obubaka bungi obusobozesa abantu okutegeera ebintu ebyenjawulo n'enkola y'emirimu ey'enjawulo oba ey'omulembe. Waliwo ebintu bingi ebibumba omuntu, naddala ekintu ekikulu ng'omwoyo gw'omuntu, so nga ebiseera bingi kirekebwayo ne kitaleetebwa mu maaso, ate nga kintu kikulu. Ekintu ekyo bwe kitakwatibwa bulungi, omuntu asobola okwejja mu bulamu. Omuntu bw'ateetegeera na kukitegeera, omuntu asobola okwekomya, okukoma, okugwa, asobola okuwanika emikono n'akoowa. Ate ng'ensi mwe tuli ffenna baatusuula mu nnyanja, okoowa okukuba emikono obbira. Kyenva njiwaddeyo eri abayita mu kiseera eky'okusoomooza mu bulamu bwabwe, oba oli awo nga kibayinze n'obuzito tebakisobola. Omuntu asobola okutuuka ku mbeera emwanisa omuggwa waggulu n'agweyimbamu. Tuwulidde bangi abatabudde obutwa ne babunywa. Tuwulidde bangi abakoze ebintu ebyewuunyisa, era nga gwe atali mu bo osobola okufuna n'obuyinza okulowooza nti osobola okubanenya. Naye ebiseera ebizibu buli omu abikwata bulala. Omuntu n'akwata ssente ze zibadde zisembayo n'aziteeka mu mulimu ne gufa. Omuntu n'akwata essuubi lye eribadde lisembayo lyabadde agaanye ng'alikukulidde ebbanga, n'asiga ebintu byonna ne bitadda ne bifa. Omuntu n'akeera okusuubula, ebintu bye ne bituuka we bituuse, ne babikwata omusolo. Kale omuntu n'atuuka ekiseera taamu egenda kutandika ku Sande, tewaliwo yadde ennusu ezzaayo abaana, naye ekyobutabaawo kireke, naye ate talina na ssuubi nti abaana bagenda kuddamu okusoma. Akimanyi bateeka okuddamu okusoma, naye agezezzaako okuva lwe baawummula bigaanye, naye ng'ate baabaana tebakimanyi obulamu bulina kugenda mu maaso. Ebiseera ebyo bwe biyitirira ku muntu ne bimujjula nga tewaliiwo muntu gw'ayogerako naye, nga tewaliiwo asobola kumutegeera nga ye bw'aba alowooza mu kiseera ekyo, newankubadde ebiseera ebisinga taba mutuufu, nti newankubadde ebizibu bibaawo naye tebikugaana bulamu kugenda mu maaso. Newankubadde bingi bitutuukako naye tebigaana bulamu kugenda mu maaso, kubanga tubeera n'essuubi mu Katonda omulamu. Kale ebizibu ebyo bibeerawo, naye omuntu bw'atayambibwa, abamu bwe batayambibwa kunywezebwa, ebiseera ebisinga bakola ebintu bye bayinza okwejjusa. Abangi abasinga obungi bwe tusisinkana baba baava ku nsi eno, newankubadde nga balamu, baba baakoowa ne babivaako ne bakeera kubeera nga nkoko ya mutamiivu. Naye njagala kubategeeza nti okusoomoozebwa kubaawo, naye essuubi liva mu ffe munda.
ne bw'obeera mukkiriza afaanana atya okusaba ennyo n'okukkiriza Katonda si kye kitegeeza nti gwe mulamu togenda kusoomozebwa, togenda kugwa, togenda kuluma, togenda kwewala bizibu. Nedda, ne bw'onooba osobola okuyimba Katonda ono n'omuyita nga bwe tumuyita, nga bwe tumwebaza bulijjo, nga bwe tugoberera ne bwe tufuba obutasobya, ebizibu bijja kukusanga wonna w'onooba oli.